kilomita eziri gazetted ez'enguudo mu Kampala ziri 23 naye kilometers eziriko kolansi ziri 615 ate n'ezo kuliko nga 27 zijjudde ebinnya kibayita potholes. Kati tagiti yaffe ng'abakulembeze abali mu kibuga mu kiseera kino myaka 5 kwe kulaba nti tupushinga n'amaanyi tuve mu kilometers 6 eziriko kolansi tuyingire kilometers 10 at least mu myaka 5 era ndi musanyufu nti bwetwogerera wano tulinako enguudo eziri mu kukolebwa olwaleero ng'oggyeko ziri ezaawedde ezaali funded by KID naye eziri mu ssente z'omuwi w'omusolo omuli enguudo nga Kanyanya Road, Nabulagala Road, Lubiri Ring Road, Kakonge Road, Naguru Road, George Chimbowa Road, Mulago Cancer Institute Road, n'endala nnyingi nnyo. Kakati ate tulina n'enguudo zitugenda okukwatako eziri funded by African Development Bank ezitandika mu mwezi ogw'omukaaga. Muno mulimu enguudo mu lot 1 kubanga ziri lot 5 ne lot esooka erimu enguudo 8 zigenda kutandika mu gw'omukaaga. Muli Wamala Road, Luwafu Road, Mutisaano Road, Abennakulabye, Kalwega Road, Emakindye, Odi Mubende Road, abalumanyi olugatta ku katale ka Kebusega olutwala abantu katale Kebusega era lukasibye n'okukolebwa n'okuyingirwa. Mulimu Bulange Junction, Kayemba Road Junction, mulimu Old Port Bell Road oluva ku Mobs ne lweyongerayo Nakawa ne wabaawo ne Port Bell Road olutandikira ku Lufulawa. Kwegamba enguudo nnyingi nnyo. Abana abasitalingi yes twagala bakole kuba naffe ekkubo teribadde eddungi naye bandituyambye nga ffe abakozi kuba ino tuli mu makolero ebandibadde basima ne batasima sayidi zonna. Kati nga bwolaba basimye sayidi eno ne sayidi eno nga bakola tebatulekedde wadde access eyingira mu magalagi ng'ate ffe tuli bamakanika. Tulina obulumi bw'amaanyi era abantu kati nga ffe abakulembeze tuli mu kukubirira abantu balowooza na byakwekalakaasa. Omanyi kati ebyatuuka mu Uganda kwekalakaasa abantu tebawulira era abantu badde bafotopoto nga oddukeyo esaawa bbiri todduka esaawa eki naye babonaabona abantu ababa fotopoto oluguudo ne tugenda olw'ejjinja ne tugenda ku nguudo zonna. Tukkirize bonna bw'olaba ng'enkulaakulanize enyikiriza naye ate mu maaso ekola ki eyamba omusuubuzi. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.